Byetugenda okuwuliriza by'abantu bakulu, so gamba abaana abato abatanaweza myaka 18 batuviire. Ngenda okutwala mu chachi. Sister anyumya ku gayi gwe bakuba naye ettendo. Ngagamba mbabuli byonna mubiwulidde, simanya oli gayi yalina microphone yali sure boyash waliwo sure waliwo microphones kyendala yana mogede kubalina bu microphone bwa sure ninga bu microphone butono kugaba lite basobola kuyimba. N'agamba bamikwano kati ebyo musoke mu biveeko, njagala mbanyumize Chali. Twagenda mu overnight. Chali yalina microphone nga yali sure nenga sure ntono ne mukwano atandika okuyimba nga sure ya mu Japan muve kuzaaba China. Nesozi nsabika. Kakati eyo nga tetunabagendayo, njagala kusooka kugamba nti nga bwe tulindako okakasa nti woli oli safe, oli wekka. Njagala okusoosa mu story ya sister. Stories zigenda beera biri ssatu. Waliwo oba loddawo n'osiriikirira n'ogamba nti naye Mukama nga wansaasira n'enkula, nga waliwo ebintu biwakola mukaabuvubuka n'ogamba Katonda wange singa siggwe awo sandiiseewo. Abaana beekola ebintu, musabire abazadde. Wuuno sister. Good evening, Mr. Sozimo. Mukama yeebasibwe akukuuma. Kyekansubire nti nakukuumye bulungi. Bana mpulidde sister ng'anyumya story ya La Bonita. I have a similar story. Nengamba kaveyo nange story njinyumye neyanziza nnyo. Kakati nakulira ku single mother. Naye mama wange yali mukambwe. Bana Mr. Sozimo nabawuliza mama wange yali mukambwe. Omanyi abakyala abo abakambwe nga bw'aba yatabuse akuvuma n'akuyita amalaalo n'akuyita omuzimu n'akugamba malaalo gwe genda ewammwe. Mama wange bw'atyo bwe yali nga bwe ziba zibuuseeko akuvuma n'akusensebula ate nga tayogerera kumpi. Ennyumba yaffe yali eri ku kkubo ng'akuvuma buli ayitawo mu kkubo n'ategeera nti bali mu kuvuma gundi kuba baali bamanyi nze muwala yaliwo omukulu nga baganda bange bato. Kakati nali mama wange yankuba paka senior 2 nga ngenda mu senior 3. Kati gino emiggo gyennyumya gye gyasemba okunkubwa. Ebiseera bye twakuliramu Mr. Sozimo, bano abaana bakulidde mu .com. Olusooka omwaka bagenda mu zi Sheraton, bagenda ne balaba fireworks, bagenda mu bifo ebirungi. Kati ffe twakulira ku kyalo nga ku 31st nga muggala omwaka mwingira omwaka omupya, nga mufulumya Christmas tree ebiseera ebyo ne mugiteeka ebweru. Kati ssaawa 6 bwe ziwera nga Christmas tree mugikwata nga mugikumako omuliro nga mudduka ku kitundu nga mukuba enduulu nga musanyuka nga bwe muyingidde omwaka omupya. Mr. Sozimo ng'osobola okudduka nga tomanyi na gy'olaga, n'odduka ogenda okukomekeera ndowooza ng'odduse mayiro z'otamanyi muwendo paka bw'omala n'okomawo ewaka. Mama wange yatulekanga yalinga mukambwe ennyo naye ate ng'atuwa eddembe. Kaakati nzijukira omwaka ogwo ekirango kyayita poliisi neeyisa ekirango neegamba omwaka guno tetwagala bookya bipiira, tetwagala bookya bukomera. Singa tukukwata ojja kuyingirayo, okukuggyayo kijja kuba kizibu. Nange kennyini nenkiwulira kuba baayitamu nga babiranga. Naye munnange omanye emyaka gy'akavubuka gitutawaanya. Mama wange 31st ng'etuuka
nga ngamba bulungi bannange ndowooza wawulidde poliisi bagambye bagenda kukwata abooki ebipiira n'obukomera. N'olwekyo leero teri kufuluma, teri kutambula. Akakomera mugenda kajjawo mukateeke mu kompawundi mukookye. Bwe mumala okwokya muyingire ennyumba mwebake muwulidde nti ye. Kati munnange ku olwo tuba tuli awo mama wange ng'afuna mikwano gye bajja okukyala. Bajja ssaawa nga 10. Bwe bajja okukyala nga batumye ennyama y'omukatuliki, nga batumye ebyokunywa, era abakatuliki bamanyi taata bawuutamu. Nga bawuuta nga banywa. Meanwhile nayina mukwano gwange, best friend wange gwe twakola naye yali ansingako class kuba kati ye yali nga avudde mu 3 ng'agenda mu 4, kati ate nze ngenda mu senior 3. Kakati best friend wange yali nga partner in crime, buli kimu nga she's a partner in crime. Naye Mr. Suzimon nebaza Mukama nti nali mulalu naye ate ng'ebyabalenzi sibiriimu. Yes, there were guys who were calling me, but I wasn't in that shit. Nali sibiriimu. Kasibyetaaga nga bakwana n'onyumirwa bawulira nga bakwana, naye it being nti mama wange yali mukambwe nnyo. Kati nga n'abalenzi nabo mbatya, ate nali mbatya naturally. Naye nga n'okumanya nti mama wange mukambwe nga saagala na kukirowoozaako ekyo. I wanted to live a free life omutali ebiwe ebityo bwe bityo. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0708 Kati munayo n'omukwano gwange ngenda mwogera erinnya baali bamuyita Julie ng'ajja mpita ssaawa nga 10 nga tudde mabega w'ennyumba nga ngamba ggwe omanyi nti nno bagambye leero tetugenda kudduka genda kutambuza bukomera na kwokya bipiira. Konze ye nange mama wange ngambye tetulina gye tulaga. Kati ono mukwano gwange mami we yali chairperson. Kati ate nga chairperson ono omukyala balina some group, balina group yaabwe nga group eyo bagiyita Dembe group. Kati nga buli nnaku enkulu ezo Christmas, Easter, 31st nga basonda ssente ne besondamu ssente ne bagula oba ente oba balunda ente yaabwe oba nga balunda embuzi zaabwe, kati nga basala, kati nga they make merry, bakubera mu kukyakala, kunywa, kukola ki. Kakati mama wa mukwano gwange oyo olunaku lwa 31st baali balinayo gathering ku Dembe nga baategese. Kati bwe baategekanga awo Dembe we baali bagiteeka nga bakola ekintu kyabwe ng'eringa nga bbala naye ng'ebeeramu just ba members ba Dembe group. Kati nga batera okuteekawo ndowooza tuyite street bash nga weekitundu ekkubo lyonna balisalako ne bateekawo endongo nga kati abantu bajja ne bakuba endongo ku 31st awo naye nga Curtis of Dembe ye baliyemu. Kati mama wa mukwano gwange ye yali yagenze dda naye n'amugamba tugeza n'oseguka n'ova wano ewaka, sigala wano ewaka, teri kutambula teri kudduka kubanga poliisi egenda kubeekwata nti ye ng'agenda. Kati mukwano gwange bwe yajja nga ngamba ggwe kati tugenda kukola tutya, nze maama agenze
ate si wakudda kati kubanga bataddeyo n'endongo bagenda kubeera mu pate yaabwe kulya kunywa bagenda kubeerayo. Nze kati tukoze tutya kubanga nze munaye baŋŋaanye sigenda kole tetulina kyakola tujja kubeera wano ewaka ntiye ng'addayo ewaabwe. Kaakati maama wange nga babeerawo baanywa nga nno kati nkanyana kubasenda nga mbeerawo ne mbatulira ne mbagamba nyongere baleeterayo ku mwenge omulala muntuma ŋŋende. Nze nga kyembala njagala bakole ki? Njagala banywe akenge kabatuuke maama wange yeebake mangu. Baawuuta mikono gye bava ssaawa nga 2:43 ne bagenda. Bwe bagenda maama wange yanaaba bunaabe n'agenda mu kisenge. Bwe yagenda mu kisenge ngenda okuddamu oganda kwa maama wange nga yabasetta nga yavuddeko dda. Ne ŋŋamba kaavuddeko kandabe ekiddako. Meanwhile nina bato bange webali. Kati bato bange nabo tebalwawo nga beebaka twali tetulina mukozi by then. Kaakati ssaawa nga ziwera 4:05. Kati ssaawa ziwera 5 oyo mukwano gwange Julie ng'ajja ng'agamba pulaani ki? Kunze maama wange yavuddeko dda banywedde akenga akawera yeebase kyemmanyi takola ki? Tawulira. Nga mugamba nti ayinza okubawulira koze agenda kugenda bwentesitingako ndabe. Kati nga ngendayo ne muyita mami omuyita mami akoza n'addawo ne yeebaka n'owulira nga yeebase nzija ne mugamba yeebase. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesibwa mu nsika ya furniture. Kaakati meanwhile oyo mukwano gwange ewaabwe wali obuukawo ennyumba 2 n'otuuka ewaabwe. Kati ate tetubeerawo ne ba immediate neighbors. Bano ba immediate neighbors baali nga Banyarwanda naye nga baliko taata kali strict. Banange omusajja oli yali strict ng'ali strict ku baana nti omwana nekakube kusiba enviri ye omwana ntadde nawala kaabe mukyala we okusiba enviri yali yazimugana alina kusala nsale. That is how strict he was, very strict. Abaana be teri kutambula teri kolaki. Kati abaana bambi kuliko omukulu yali ndowooza mu myaka nga 13 I think 13-14. Kakati yali yeegombanga nnyo ng'awulira ffe 31st bwe zituuka ffe tudduka ne tugenda. Kati n'agamba maama we taata wawe Koro yali taliiwo nga yatambuddemu. N'agamba maama we maama nange njagala okugendako ko ne bagundi nga bagenda nange tudduseeko ku bukomera tukomewo. Maama we n'amugamba taata wa mumaanyi mukambwe ajja kunzita. Wakomawo nga toli wajja kunzita nti nedda tujja kwanguwayo koye nedda tujja genda. Kati bambi omwana nga yeegayirira nnyo nga bw'omanyi omutima gw'omuzadde maama ng'agamba kale naye yita gundi njogere naye nga bampita. Kati bwe yampita maama nga ngamba mugenda genda nze tugenda naye twagala kumalayo eddakiika ekinene ennyo eddakiika 2 tukomewo. Tetugenda kudduka nnyo tugenda kuddukako katono tukomewo. Omukyala ng'agaba muwala wange ayagala okugenda nammwe naye munyambe nga bwe mugambye eddakiika 2 zibeera 2 mukomewo ewaka kuba taata we singa akomawo ewaka nga sitaliiwo ajja kunzita busi. Munange nga munaye bamukkiriza
nga ssaawa zigenderera ziizo ziweze 5:05 tutandise okuteekako obwakabi obwambala obwo obugenda okudduka. Christmas tree twazifulumizza, dde yaffe yafulumye, eya mukwano gwange baagifulumizza. Naye nga bwengira nengenda ne neeyisaako ku maama wange mu kisenge ne muyita mami omuyita mami n'obaako ng'alina ky'omugamba n'ogenda okulira ali mu deep sleep n'ogamba ebyange biteredde. Mba naye mba ndi awo ng'essaawa njikeberako buli ddakiika. Mba ndi awo ngenda okulaba ssaawa ziweze 5:55 nga nzirukako ewa mukwano gwange nga mugamba kiri kitya, omaze okwambala? Mmaze okwambala. Nti kaale munnange, nga mukwano gwange mugamba ggalawo kyangu tusimbukire waka negundi bamutuwadde tugendeko naye eddakiika 2 kokka tukomewo. Nti eddakiika 2 tulina okudda amangu. Jjukira maama yaŋŋaanye okugenda kunze nange owange yaŋŋaanye lwakuba nti yeebase. Katono nnyo omwagala, tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup. Ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okukunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup. Tujja kunona ku kisaawe, tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu, oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole. Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala. Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta baffe abalungi, ennyumba yiyo mpya gwagisookamu, eri ku bugazi bwa 50 by 100, erina master bedroom eri self contained, erina n'ebisenge birala 2 byebisobola okukola ng'eby'abaana oba ekimu ne kiba ky'abaana ekirala ky'abagenyi. Toyi ziri 2 ez'omunda, mulimu effumbiro dining ne sitting. Yes, puloba. So inbox me oba munkubireko mwenna ajagala. Nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu. Tubuuza video y'ebujuuko mulooza mulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed. Olwayo tugenda kufuna ploti. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba. Olaba amayumba agali wano, olaba enkulaakulana eri wano. Kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2, eri kilomita 1.5 okutuuka ku estate. Munnange nga ssaawa zikoona, bannange ssaawa olwakoona tetwakkiriza twakubanga enduulu ebiseebyo nga mukubira enduulu ewaka ne mwetoolola ennyumba ne mukuma obukomera ne mubwokya ne mwetoolola ennyumba olumala ne muteekako 10. Mr. Sozimu ng'abantu bapaala nga omuntu oyinza okulaba gwe ng'ojoyininga bujoyininzi muba mulyawo nga mulaba guruupu eri mu kuddusa ebipiira n'obukomera nga nammwe mujoyininga nga mudduka nga muyinza okudduka. Let me give an example. Ne mudduka okuva emaganje ne mutuuka e Kawempe naye nga tomanyi na bw'otuuse Kawempe, ne muva e Kawempe ne mudduka e Bwayisa. I'm just giving an example. Naye nga tomanyi ne Bwayise mutuuseeyo mutya. So that is the life. Ng'ate bitunyumira nga mudduka guruupu neyo guruupu nesanga guruupu endala ne bajoyininga n'endala nesanga bannange nga bitunyumira biva ku bino ebyokugenda kati muzi Sheraton ne bakuba fireworks. The other life yali erina engeri gyenyumamu. Kakati munnange tuba tuli awo tukyali waka tusirise tetukuba nduulu kubanga nali saagala tukuba enduulu maama wange tumuzuukuse. Naye nga mbuuza kyekiriwo ng'ennyumba nagitibbidde ekisumuluzo namusibiddemu n'abaana. Namusibiramu n'abaana ebisumuluzo ne ŋŋamba kantukette bulungi waleme kubaawo andaba sidduka nakyo nnyinza okkisuula nga nfuna wenkikweka. Tuba tuli awo nga tuwulira enduulu ezijja nga tulingiza mu kkubo nga tulaba obuliro bujja bwaka waliwo abayitawo koffe tuleege tugende na bano. Mr. Sozimu nga tujoyininga nga tudduka banange nga tudduka nga tunyumirwa nga tudduka nga tuva eno nga tudde eri nga tuva eri nga tudde eno
nga tudde eri Mr. Sozimu nga tudduka bagambye eddakiika 2 nga tudduka mbuuza okukomekkereza twaggwera luddawa nga tuggwera ku street jam y'oku Ddembe kyokka maama w'ono omwana waali wa mukwano gwange Juli tutuuka ku street jam ekkubo lyasaliddwako dda abantu bali wali baaba bali ku nguliko koffe n'enguliko tetusuba kubanga ne be twali tudduka nabo bonna baggwera ku nguliko nga tusigala ku nguliko tetutandise kugubojja kyokka ono omwana gwe tuli naye maama we yatukuutidde mukazi wattu nga n'ebyenguliko tabimanyi ali wali yeezinza akanyagamba ovudde koffe eddakiika 2 tezinnaba nga tulonda enguliko tusotta enguliko meanwhile abavubuka bayagalanga okutukwanakwananga of course ng'enguliko esomba mu ebali batandise batulengedde bazze nali muntu nga saagala byabalenzi naye ate nga baba bankwana nga just nyumirwa kubikola ki nyumirwa kubiwuliriza munnange nga tubeerawo twesimbye waliwo yali yesimbye yeeyogeddeko ng'oliddekawo n'ebyokunywa tugize twogedde oli mukwano gwange ye yali abagenda sigenda kulimba yali abagenda nga baamututte kale nga baamuseetuddeko ebigere nga tetuli ffenna naye kati nze nafuba okulanga wendi nsigala ndi close n'ono omwana gwe baŋŋambye tugende naye munnange nga tubeerawo enguliko ekwaze kaakati bannange enguliko eba ekyagenda mu maaso nziza amaaso ekkubo lyennyini enguliko yabeeranga nga bw'oliyitamu liyina ebikubo 2 yalinganga it was like a junction kati nga either way ekyo ekikubo bikwata bitutuusa ewaka kaakati ekikubo ekimu kyali weekoloobya n'oyita ku kisaawe n'oyita wano otuuka ewaka kati ate kino ekikubo ekirala nga kyakumpi ng'oyita ku poliisi n'otuuka ewaffe nga poliisi eriranyeewokko n'oyitawokko n'otuuka eka kaakati kino ekikubo ekya poliisi mba nkuba amaaso bwenti mutangaaza ngenda okulaba nga nnengera maama wa mukwano gwange ono Juli mulengera aliko abapoliisi 2 naye nga bava mu direction eva ewaka maama nnyabo nga nsika ebigere ku sipiidi nga ŋŋamba actually namulaba anaatera okutambula ndowooza yali yakoze eki yayisizaamu dda amaaso ngenda okutuma kuba abapoliisi bali munayo omuwala bamumanyi omwana wa chairperson nga bamumanyi bwafaanana ngenda okutunula bwe nti amaaso mulabe nti nno azze nsika ebigere ŋŋambe nti nno Juli maama wo wuuyajja nga yatuuse dda atutuuseeko yasooka simanyi bannange kajambiya gye yamujja yamusimba oluye abalenzi ne beesiga ku sipiidi ne bavaawo abaali bamwesimbyeko n'agamba malaaya gwe n'abagambe temufa waka ne muli wano muli mu kulaaya n'abagambe temufa waka n'abagambe temudusa bipiira n'abagambe temugoberera babukomera muli wano mudduse mutambudde n'omwana w'abandi museguse muli eno n'omwana w'abandi mwe mwandiseguse byammwe mwafuuka dda bamalaaya mwandibadde omwana w'abandi temumuleeta omwana w'abandi ali eri mukazi wattu maama we bamusibidde ebweru bba wamusibidde ebweru bagambye tagenda kumugulira paka ng'omwana akomyewo tubataasiza na butaasa omusajja abadde agenda okuba omukazi ng'amubuuza omwana lwaki wamukkiriza otambula nga baana sibakkiriza ttambula mwe muli eno misege mwe muli mu basajja omwana w'abandi mumuleese eno mumanyi ssaawa mmeka ssaawa 9 maama nnyabo ffe abaavudde ewaka ssaawa 6 nga tugamba tudduse eddakiika 2
ssaawa nga ziri mu 9 nagamba kalabaaye. Omukazi ng'akwata muwala we Juli ng'amusika ebigoye ng'amugamba mpwagwe masikini bannange ng'agenda amuvuma n'olulukwano lwo bwe museguka bwe mulaya mu kitundu bannange be bataatuvuma naye nga mukazi wattu gwe bavuma nze ebyabalenzi nali sibiriimu naye omanyi kale omuzadde obusungu nga bw'omukutte asobola okuvuma buli kintu kubanga yali bambi taata w'omwana ono nga yafa kati nga naye akuze mukyala single mother. Bannange nga tugenda tuliko ne poliisi n'agamba oba mbaleke mu kaduukulu wano basooke babankubira ekiboko konze bannange annyambe takigeza kuba ewaka navuddeyo tebamanyi mama wange namusibidde mu nnyumba olwo omutima gutandise okunkuba ntandise okuba pulaani neebuuza ngenda kuyingira nti ewaka. Bannange omukazi yajja ayomba omukazi yajja atuvuma kati jjukira nti atuvuma taliryekka already yali yanyweddemu kola n'omwenge kati ng'aliko ne ka influence. Bannange omukazi yajja atuvuma kyata atuvuma n'agamba kati bisiraani mmwe mwembi nziremu okulaba gwe n'angamba ng'agamba gwe nziremu okukulaba ng'osala mu lujja lwange osalinkiriza nti ozze kulaba ono. Amazima amatuufu gali poliisi yejja okunsiba naye ngenda kukutta nja kukutema amagulu saagala kuddamu kulaba ng'osalimbira ewange saagala kuddamu kulaba ng'otambula n'eno malaaya. N'agamba ate naawe maama we nkya ngenda kukeera mugambe singa eno malaaya agiraba esaalimbikiriza ewuwe agitema amagulu tunaawoza agiteme saagala kuddamu balaba nga muli babiri mwawukane saagala kuddamu balaba nga mutijjukana buli omu akola ebibye. Bannange omukazi nga ajja atuvuma nga tutambula ng'agamba kati gwe essaawa zino ng'agamba muwala we ng'amugamba gwe essaawa zino obudde lwakuba nti nno buzibye naye nja ku makya nkukeeza ku miggo ngenda kukukuba ompuliremu ng'agamba muwala we nga ngamba nze mu mutima leero nze nfudde sinza ayina maama omukambwe amanyiddwa buli ku kitundu buli muntu nfudde naye omutima omulala ne guŋŋamba asiina byenfudde yeebase talina kyamanyi. Munnange nga tugenda mukazi wattu omukyala maama oyo ng'awerekera omwana ng'amutuusa ewaabwe ng'agamba bannange ye yakonkona n'okukonkona kuba twatuukawo bambi mukazi wattu nga yatudde dda atudde bweru empewo emiisemu n'agamba naye bannange mwagambye eddakiika 2 zokka ssaawa mmeka zino ze mukomyewo amazima ssaawa zaali ziri 9 ndowooza nga zigenda na mu 10 mbu ssaawa mmeka katono omusajja nzite omwana nga taliiwo naye kyemukoze bannaye mulimba biki munnange ng'akola ki ngamba mugamba wuuno omwana akomyewo konkona muyingireko yesobola nakonkona omusajja ajja kunzita gwaba akonkona maama wa mukwano gwange ng'akonkona omusajja yaboggolerawo n'abuuzaani omama oyo n'agamba nze chairperson n'agamba chairperson oyo omukazi tagenda kuyingira paka ng'omwana akomyewo ko ye nedda nze chairperson n'omwana mulina wuuno bw'ali. Munnange ng'aggulawo oluggi bannange olwaggulawo oluggi ng'awuzumya omwana we ng'amubuuza gwe ani yakugambye ogende nze nayitamu buyisi paka waka nga nkebera ekisumuluzo mpolampola nga nzigulawo nnyumba nga nzigalawo ngenda okutuuka ennyumba nga nsirifu bulungi buli omu yeebase tekuli awulira nga nsooba mpola nga ngenda nnyingira buliri bwange nga ngamba n'olwo nduyiseeko luwedde. Munnange ng'obudde bukeera
tukeera bulungi. Maama wange azuukuse, mugambe happy new year and happy new year. Aŋŋamba bannange nze gy'obukoowu wabadde bungi, saategedde na ssaawa gye zaaweredde 6. Konze munnange nakuyiseeyiseekokko naye nga towulira. Nange ne nnyingira ne nkolaki? Nange ne nnyingira ne neebaka. Maama wange n'agamba era kituufu ekyo kye mwakoze kubanga babadde bagambye poliisi egenda kukwata abantu. Nga nkolaakola obuli mulimu awo ssaawa 1-2 ssaawa ziba ziwera ssaawa nga 3. Nga maama wa mukwano gwange mulengera ajja asooti yakonze nfudde kaweddemu. Yasookera wa banneyiba abo be twatwalidde omwana ng'ababuuzaako ngenda okulaba ng'asooti ajja. Nadduka ne nnyingira toyireeti. Nayingira toyireeti zaali za bweru, ne nnyingira toyireeti ne neggaliramu naye nga nina kye nkolamu. Ng'ajja ng'asooka agamba maama wange bannaaye mukuliko okuyita mwaka omukadde biki bannange. Maama wange agamba munnaaye nze ogamba nno naguyiseemu ku nsi mmanyi n'ebiriko, nabadde mukoowu omanyi nabadde n'abagenyi n'amunyumiza byonna. Naye nga naye amugamba naffe munaye twabadde ku ddembe, wabaddeyo nga bwebimanyi ebyaffe biki. Olwamala ng'amugamba kaakati munnange, mukazi munnange, nzize mu mutima omulungi nga njagala ogambe muwalawo yeesonyiwe muwala wange. Saagala kuddamu mulaba ng'asaalimbira mu maka gange. Saagala kuddamu mulaba nga yeeyisa mbu azze kubeera naye kuba nja kumutta. Ekyo kyo nkikugambe, nja kumutemola, nja kumutta. N'agamba ate nange muwala wange singa omulaba gy'asaalimbira mu luggya lwe, mbu simanya azze kwogera n'ono, mbu simanya balina bye bakukuta, oli wa ddembe okumutema, muteme, nze nja kuwoza. Nga maama wange agamba ate kiki ekyaguddewo. Bannange ng'abimunyumiza byonna nga bwe byabadde. Maama wange nga mpita nga nsirikira mu toyi, yandaba nga nnyingira nga mpita nga ng'agamba nja kujja oluggi ndumenye, fuluma toyi. Nga nfuluma. Maama wange teyasooka kumbuuza ani yakukkiriza genda oba kukola ki. Yambuuza ennyumba walese ogisibye oba walese nzigule. Ne ŋŋamba ye ekyo kyabuuza kyankonze nalese ngisibyewo. Ebisumuluzo n'okonze ne naawe nakikwese. Yaŋŋambirawo omuzimu gwe n'otusibira mu nnyumba kati olwo ennyumba ebakwata muliro. Ennyumba ebakwata muliro nga neebase tetulina kye tumanyi, otusibidde otutuuka okwagala okudduka nga ennyumba wagisiba ebisumuluzo n'ogenda nabyo. Muzimu gwe bannange leero, bannange kisiraani gwe, bannange leero nkuse. Leero nkuse. Maama wange yali si yayogerera waggulu, tubeera ku kkubo. Maama wange ng'atabuka, bannange maama wange yatabuka ne musunga ne mutwala omwana w'abandi bisiraani mwe mwamanyira okuzungasunga naye abaana b'abandi tebasunga, kyokka omwana w'abandi mwagenze kumusunza kumutuusa eyo mumuyimiriza ku makubo kubanga mwe muli mu bwenzi. Bannange maama wange yayomba. Maama wange yayomba. Maama wa mukwano gwange n'agamba byebyo, nze ngenze naye siddamu mulaba ng'asaalimbira ewange. Nayimirira n'aŋŋamba ggwe bannange nkusange ng'osaalimbira ewange ojja kumpulira akanfaamu ne yeeyongerayo. Mujjukire nti nno ndi mu siniya 2 ngenda mu siniya 3. Maama wange yaŋŋamba kati mbaleemu 2, genda weetemera emiggo egitagenda kuseera kubanga singa oleeta emiggo nga ndaba gigenda kuseera embooko, bwe neetemera emiggo kigenda kuba kirala mukko. Twalina omuti gwaffe ogw'omutuma nga gwakula ne guwola nga kwenzija embooko. Kangenda ntemayo embooko emu ng'agamba embooko emu egenda kukola ki? Ng'agamba tema embooko z'omanyi nti zikumala.
nga ntema embooko 3 nga nzireeta konze nfudde. Okumanya nga maama wange kwolwo kyasukka yagamba tugende Mmanju ku kkubo, twetolole Mmanju ku kkubo emabega twalinayo ka compound akatonotono. Yagamba weetolole tugenda Mmanju ku kkubo gye ngenda okuba. Konze bannange nkubira mu nnyumba waakiri. Yagamba gwampa amateeka gwanzaala oba nzaakuzaala tugende Mmanju ku kkubo. Nga kyafa ayagala nkubire ku kkubo n'abavubuka abankwana bonna abanneewaza bayitewo bansange nga nkuba. Munnange nga sikaayana nga tugenda ku kkubo ng'agamba ngenda kukukuba embooko zange 10 singa okwatayo bw'oti gy'okwatayo sibala. Ate singa osituka n'odduka kuba wali olunaku lwe nakola lweyambako ne mutabukira ne muvuma n'enziruka. Yagamba singa oddamu ebyo ebyekisiru bye wakolako bye wadduka n'onvuma sigalirangayo ddala tokomangawo. Munnange nga tugenda ku kkubo nga neeyala ku ttaka neemujjukire bannaye neeyaze ku ttaka mwana siniya tugenda mu siniya 3 ndi mukazi mukulu. Abantu bwe bayitawo ku kkubo, abavubuka bwe bayitawo ku kkubo, abatalina bavubuka waliwo abawala be twali twakula nabo nga tebatwagala nga bampalana nga twewalana. Kati nga mutima ngamba bano abawala bwe bansanga nga nkuba emiggo wano sigenda kufuuka kyakusekerera, bagenda kuba bafunye ekyokunjereganga n'okunvuma buli kaseera. Munnange nga neeyala ku ttaka kolo najja nsibe ne ngamba Mukama gw'omanyi nga ngwa ku ttaka mamange yampala kati embooko zange 10 nga seenyenyeza sisituseewo nanjuza embooko zange 10 naye nga nze mmanyi kyendiko. Amala okunjuza embooko 10 agenda okulaba ng'alaba siseetuse n'awulira obusungu n'atandika kagoggo kisiraane gwembwa omanyi okuba kagoggo n'agamba kanteekeko 10 kasita embooko 10 ze yansalidde ziweddeyo. Nalaba nkuba kagoggo lwatandisa kubya emmogo ng'akubye wa nateekako 10 nengenda nengamba ezo zigende nenziruka emabega wa toyi nentuulako. Naye we natuuka emabega wa toyi bantumange ng'embooko kyekola okunsiiyika nali nina okusooka okukaabako ng'embooko kyenkola akabi nampulira sikyakawulira. Munnange mba nkyali eyo mbu nkyakaaba nga ngamba teyitawo okola emirimu, giyitawo okola emirimu yanguwa. Naye nga nvaayo nkola emirimu gye nnina okukola. Naye olunaku olwo yayomba paka lwaggulu paka kiro era ndowooza bayita nkubo bonna bategeera ekyali kiguddewo. Bannange wentyo maama wange zezo embooko ze nasemba okumuwuliramu, zezo embooko ze nasemba okufuna. Kuva olunaku olwo naguno gwako nze saddamu kuduma mbu simanya Christmas tree kwokya, simanya bipiira, simanya bikoze bitya. Embooko ezo zannyamba okunkuza kuba navaamu egyo emize egy'okuzunga, navaamu emize egyo mbu simanya kagudde luddawa, gyanzigweramu ddala n'entandika okubehavinga maturely. Mr. Sozimo ye emboozi yange. Beera bulungi. Nkubuulire kambanyumizeeyo kimu ndowooza mutabani wange y'omu nno wakubiri ebintu bibiri era ngina ngamba banne nze nina omukwano gwe nadivelopinga ewa maama ogusinga ku mukwano gwe nalina naye ng'oguguze nnyo oluvannyuma lw'okulaba nti nina abantu bendabirira, balina okulya, balina okwambala, balina okujjanjabwa, balina okwebaka, balina okusoma. Nempa ekitiibwa Nnaalongo omukadde omukazi anzaala okusinga ekitiibwa kye nali muwadde. Mba ndi ku mulimu, omanyi abaana mu abazadde abamu kibatuukako, obeera ku mulimu n'olaba essimu ng'evaka n'osooka okola breathe in ne breathe out. Kibabeerako
kati nze ekyo kyembeerako buli lwendaba essimu ng'evaka va kuya Beki kubanga Beki si buli kaseera nti abawaka waliyo essimu buli lwendaba koola eyo era olugikwata Stella gamba halo nina okusooka mpulire ayogerera mu tooni ki speedi ki mumanyi abaana babanga kakati nzire ewaka nnaku nga 2-3 manyi okucekinga ku baana nengenderera nti ennaku ziringa 2 waliwo omwana buli lwenvaawo muleka mu buliri nga yeke omulenzi ono newankubadde nga ayagala nnyo okwebaka naye kino nga kisukka kwazina ennaku mbadde sikeera kiri awo kati kuolwo ngamba abaaye omuntu ono jonna namulese yeebase neero muŋŋamba yeebase mugende mumumpitire kati mukugenda okumumpitira statement eyo bamanya abalala nti kati dadi agenda bigwamu kino ekito by that time kino kigashomu kyali kitongo kati kiri mu age ate vashira kati mukulu kyali kiyiga buyizi kwogera ng'oli yakigatta ebigambo kati bwe kyayogera nga kindaga waggulu tanka gyebeera nga kyogera kisonga ku tanka kati ate bwe kyogera erinnya lya muganda waalyo bagenda okundeetera omwana gwe bajje mu buliri bamundaga abaagalwa ng'omwana omutwe ekigambo kubooteera mu luzungu sikimanyi naye omutwe nga gugonda nkwata ku mwana amagambo nebadde ki kati banne kwe kunyinyonyola nti amazzi gagenze ne gaba nga baneiba bo bagamba nti amazzi bayina ate ffe tetulina mazzi kati ono n'agamba nti kagenda akebere waggulu ku taapu waggulu mu tanka alaba mulimu amazzi omwana n'awalampa waggulu kakati ekikomera kya pavers floor mu compound pavers awo wenyininyini tanka gyeri waggulu wansi wabeerawo obutaapu abo mubumanyi tugeze assuming ekikomera mukirimu nga 3 balina ngeri gyetuteekawo awawo okitegede kyeŋŋamba mukwano omwana nga yawanuka waggulu ku tanka n'akuba omutwe ku pavers tebaayogera ne basirika ambaza nti kati dadi ajja n'ayingira obuliri bw'okuza omwana n'avaamu weebaze Katonda abaana mwerabira abazadde bammwe naye muyiga okuwa abazadde ekitiibwa ekyokubiri nga nkutwala awaddako mukwano that same boy kwolwo awaka nali wendi ngenda okuwulira omulanga nze naliwe wakanzeka kati ngo n'abaana ababonga we bali mukwano nvaayo nti okudduukirira omulanga nsanga bamuleeta same boy nga bamuleeta ani amuleeta era oli gwe mbagambye eyali second last eyali ambulira luli lwe yava ku tanka yamuleeta nga ajjeemu essaati ono omuto ajjeemu essaati asiba mukulu we mukwano nga waava mulimu abakazi bebamanyi okujubisa nze sijubisa byenjogera manjogera bwe ngamba nti omwana gye yali ava bwati nga zze omusaayi gukole ekkubo bwe guti omungi kati oli agezaako okumusiba essaati aziize omusaayi baagalwa kati assuming saagala kugenda kulaga wansi assuming guno gwe mugulu kwe kugulu kuno assuming no lye vivi kati wano wenfunyira wano bwoti omuntu wafunyira wano kati wano mukwano ng'eccupa glass esazebwa eddene mbuuza nga baŋŋamba kati ku kikomera kuliko glass ne waliwo mupeera kati baali ku mupeera waggulu bazanya tekwali na mapeera baali ku mupeera waggulu bazanya awanuka ku mupeera agwa okugulu akuyisa ku glaasi y'ekikomera abaagalo nze naliwo twajjanjaba ekiwundu nzijukira nga batugamba
nti kati watuuse bagenda kusala ennyama kuimpoti bagenda kufuna ennyama okuva wala. Basooka kugamba nti taata we asobola omuwa, kati nga bagamba bagenda kusala ennyama awalala bamuteekewo. Kati bakingamba ne bagamba nti soke ngenda muwa basale ku nze nange era Beka ile ngeje yantunulira nga sesise nga bagambye nti nze nsolo muwa kubanga nzikira kigambo ekyasooka kanga taata we asobola omuwa ndozobola okuba mulenzi. Ne bagamba it's fine tujja kikola. Kakati tutegeka ate bwe tuddamu consulting a doctor, same hospital but another doctor, n'agamba no, tetusobola kwesa skin mubiri gwa muntu omulala kuguteeka ku mulala, so tulina kwesa mubiri gwe, tugenda kujja nyama kabina tugizeewo. In that process lwe twalagirirwa omusawo abamanyi mukono bw'ogenda emukono n'okwata oluguudo oluba lw'ekatosi, tuke mukono wa Antony kwata oluguudo lw'ekatosi, kati ku kkubo eryo kuliko omusawo. Nawulira ne Mr. Kyamagero nga naye recommending omusawo, naye we yagendayo nga ffe twagendayo dda. Sijjukira sente ze twasaasanya naye njala okukakasa kino nti twajjanjaba omwana ebbanga eritaka wansi wa mwaka, a full year. Naye ng'ebbwa bw'olisanga ne tugamba lino ebbwa lya mwaka ng'oyinza olowooza lya nnaku 3 emabega. Bwe lisima bwe bagamba bagenda mutemako okugulu munnanga oyo omusawo, era tobeeranga eyo nga mulina ebbwa sima oli muliro sima biki, munnanga ombuuzangako n'enkubuulira oyo omusajja. Natuukayo ate ye yasinga n'okujjanjabira ssente ntono ate okuva lyatandika omujjanjaba n'agereyo. Kati bwe nkulaga enkovu y'omulenzi lw'osobola otegeera ebbwa lyenjogerako bwe lyali, n'olaba enkovu kati bweri. Era nnoonya bwe mulinayo be mmanyi ababuza enkovu, njagala mutabani wange aleme kubanga abeera n'enkovu ennene bwetyo. Enkovu nnene bw'ogiraba lw'otegeera ekiwundu kyali ki. Lwaki mbibagambye? Omwana okutuuka okubanga omuzannyo okutiguka tafuddeeyo ku safety y'abantu bawaka, n'agenda abalookingirayo. Olaba nze mbeera mu nnyumba nga mwetuli, ekimu ku bintu ebyentabula ewange kwe kugenda okonkona ku kisenge ky'abalenzi nga beggaliddeyo ne balookinga. Nabagamba ekyo tekisoboka wano. Nina okubanga nsobola okwaccessinga buli muntu mu budde, si byakusooka kukonkona. Don't lock. Naye omwana naggalira abazadde n'agenda. Yabaza abazadde dakiika 2 bali mu ssaawa kumpi zigenda mu ssaawa 4 ng'ekaba gaddewo. Siri mukubi sobola kwerangira mu bakubi. Naye bwe ndaba omuntu akuba yinza okugamba nti bannange kale nze siri mukubi naye oyo kaakube. Abaana bwe ntandika obanyumiza emboozi y'abaana, nkunyumize baamenyeka ne tuyunga, mu abazadde ekitiibwa. Kakati ndowooza abaana bagenze, kankutwale mu kiboozibozi nga bw'olabye tayito. Maama omuzindaalo microphone yali ntono, naye maama ngo bashuwa omu microphone bagijja Japan, akazindaalo katini bwe kati naye nga kakuba sawuti. Katubiwulire. Mr. Sozi gyebaleko kulamusizaako nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kakati okutangaazaako okwongera okutangaazaako ku ono Gaayi eyabadde aludde okulaba mukwano gwe, kakati ogenda okuddamu okumuwuliza nga amukwana ow'ebisiyaga. Bannange, bazadde bannange, bakulu bannange, ebisiyaga gyebiri ekyamazima. Nange nakula oyo Gaayi nga bwe yeewuunyiza, nange neewuunyiza nno ddala mu bukulu bwange buno. Kakati mba ndi Uganda ngoba ku by'okugenda ebweru. Bwe natuuka ebweru tulina kampani gye twatuukiramu.
naye kampani eyo sigenda kugyogera linnya kubanga tuba tutyobodde kampani, naye wano kyemmanyi waliwo abantu bangi abamanyi kampani eyo era bajja kulabika mu comment section. Kampani eyo ereceiving abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, naye of course babeera tebabagatta weewamu. Naye mukwano, nze ekintu kye nalaba namanya nti Sodomu ne Gomora kuba nagirabako. Sodomu ne Gomora yo nagirabako ebyaddala ebisiyaga gyebiri. Nga tubeera abaana b'obuwala twakolanga nga tetukola mu biyumba kumala myaka 2 no, okola kusinzira kasitoma engeri gy'abeera akunonye. Oba mwezi oba 2 nodda ku kampani era ne bakufunira omulimu. Kaakati nze nalaba ebyeneena oba ekyeneena abaana ab'obuwala nga bakwanagana ne baagalanira ddala bawala na bawala. Bandibadde ng'ogamba bawala bato, bakazi bakulu abaazaalako, abakazi abakulu abaazaalako nga beekwanira ddala, wabawo omusajja n'omukazi. Ate Mr. Sozi ekintu kye nalaba bano abantu ababeera bafaanaganya obutonde babeera n'ebbuba n'okusinga omukazi n'omusajja. Ate nno mwattu omusajja like akola ng'omusajja kuba abantu bajja gamba akola omusajja yani akola ng'omusajja abeera aprovidinga ng'omusajja bwe yandikoze. So bannange awano we nandikubidde omulanga n'abasomesa bananyini masomero bandyongedde okuyigiriza abaana baffe nti ebisiyaga gyebiri. Waakiri ne mu masomero ne babayigiriza nti ebisiyaga gyebiri ate si birungi, kubanga nze nakulabira, nze nalaba ekyeneena ekyamazima ebisiyaga gyebiri, bakazi ku bakazi, kyemmanyi ne ku basajja ku basajja. Naye nze njogera kye nalabako wano waliwo abaana ab'obuwala abakimanyiiko abali mu kampani eyo gye njogerako. So ebisiyaga gyebiri, naye nze neewuunya nnyo. Kaakati Mr. Sozi ekyo mbadde nyongera kutangaaza abantu bakakase bamanye nti ebisiyaga gyebiri, ekituufu gyebiri, era twegendereze n'emikwano gyaffe. Kubanga nze nyina omuwala gwe twali twesanzeeko ku accommodation emu era nga tuli ba kampani eyo baali batula transfer, we twesangira yali muwala mulungi nga bw'olaba era omukyala ng'abalala. Ne wayitawo like 6 to 7 months tugenda okuddamu okwesisinkana ku main branch nga yafuuka musiyaga ate era nga yafuuka nga yeye musajja. Nagenda okumulaba, yagenda okumbuuza, yali yakyuka n'okukyuka nga n'enviri yazikyusa kati azisala nga basajja. Kati agenda okujja okumbuuza nanga naye ennaku zino nga nkubuuza tonziramu bulungi. Ne mugamba nti obuzibu omuntu gwe naali mmanyi si gwe ndaba kati, that's why olaba nga nkola ki nga nkwesala. Nangamba nedda yenze yoyo biki naye nga yeeyita papa, nga n'abakazi abaana ab'obuwala abamu abagwa mu ttuluba eryo nga bamuwa papa era nga bamuyita papa era nga bamuwa ekitiibwa, bamufukaamirira, bamukolera buli kimu. Kakati Mr. Sozi lwali olwo nalina gye nali mbeera mu kitundu ekimu nga gye nkolera. Kati nga bw'omanyi abaana ab'obuwala nali nkola mu restaurant munnaye n'abawala abalala. Kati abasajja batukwana. Nze saali nnyo muntu abasajja bateera stiru ng'omuntu omulala yenna obeera n'okwagala. Kati wabaawo gayi ankwana nga kagayi kali cute. Ddamu nti nga kali cute Mr. Sozi. Gayi nga kajja kankwana, kalwawo nga kankwana nga kandeetera ebirabo, buli we kaba kazze ne kandeetera ebirabo, nga kituufu olaba nga kati nengwanako mu mukwano. Naye mukwano nga tekaagala genda kusinza, nga kalaga kaagala okusinza naye si ke kantu akasinze ennyo akagamba nti oba mwoyo akasaawa yonna.
Kati luba olwo nalina ofu yange kumbe nga kazze ne kaŋŋamba oliwa ne kagandi waka nga nzije nkulabeko koza it's okay cause I had my room ng'omwana yena ow'obuwala ne kajja nali nfumbye lanchi ne tulya ffenna era kane kandeetera ebirabo nga bulijjo nensanyuka. Kati wetumala okulya ne tutuula of course single room ezo z'abantu abeeya temutera kubeera ntebe obuliri bwe bubeera entebe buli kimu okulya muliira wansi naye bw'ogamba okutuulako ogolole ku mugongo obeera otudde ki ku buliri. Kati munnaye Guy abeerawo nga bw'olaba ng'olaba ali mu kkanisa mwoyo kwali. Kakati ekiseera kituuka nga Guy aŋŋamba tugenda kutendereza naye nina kye njagala okugamba. Naye Guy ono yayina ensonyi. Misasozi Guy yayina ensonyi. Naŋŋamba mukwano mbadde njagala tutendereze naye kansooke nkubuulire konza naye mukwano nga tayogera bigambo ffe twakola buli kimu mu nnyumba nga tukikolera ku message. Mukwano mbadde nyina kye njagala okugamba konze ŋŋamba nga tuli mu nnyumba abantu babiri naye nga Guy tasobola kwogera ŋŋamba konze ye munnange nze gw'olaba wano njagala okkuba ettendo naye lwakuba akazindaalo kange katini bwe ŋŋamba nti katini ddamu nti katini konza otyo akazindaalo kange kato konza kati engeri gye nali ngudde mu mukwano ne Guy kano lwaki nkayita Guy yali Guy cause twali bato by then cause kiyiseeko myaka ndowooza nga 7 ku 8 kati munaye Guy nga byonna abinyumiza nno abintypingira mu message tasobola kwogera nno mwana tu naye engeri gye yalina ensonyi ng'ate ne mwoyo asse nga talina maanyi gabonaabona ng'ayogera konza otyo. Kati engeri gye nali ngudde naye mukwano ne mugamba munnaye akazindaalo tujja kukakozesa fe amaloboozi tugayina okuyimba tumanyi kazindaalo ne bwe kaba kaweddemu amanda tujja kukatetenkanya koye atyo munnange nga twolekera mukwano akazindaalo ekituufu kaali kato kazindaalo mba nayinoonya n'ekigambo kyenkozesa akazindaalo kaali kazindaalo ddamu nti kazindaalo nga bw'oyinza ogaa akazindaalo kakikali awo bwe katyo naye era munnaye wabeerawo abantu abatayaka like nga gwe ekigendererwa kyo si kufuna muzindaalo guli ogukooloobeza ddala ng'ekigendererwa kyo kufuna kazindaalo banaye awo kankomaawo. Kakati ekibozibozi ekirala era nno munnaye kyakazindaalo banaye omuntu abonyeebonye n'ettendo ku nsi kuno. Kakati lwali olwo noono Guy yewe yali wakubiri ono wakazindaalo akato ate ng'ayina ensonyi. Kakati waliwo eyasooka kakati Mr. Sozi eyasooka antabbira luba olwo munnange nenzikiriza nangamba tunaasaba konze ye tujja kusaba kubanga wali waluddewo ebbanga lya myezi nga 8 of course nali siina muntu kati bayizawo ngenda n'okumukkiriza nga nakyusa dda ne location nga sikyali mu kitundu mwe yali kati he had to come gye nali akole ki ansangeyo ne tukola programu najja bulungi ne tugenda munaye ne tufuna ekkanisa gye tunaatenderereza twalina osulamu overnight kati tugenda antwala mu restaurant before nga tetunagenda mu kanisa tulya tumala okulya tugenda mu ssinzizo mukwano bwe tutuuka mu ssinzizo bwe twatuuka mu ssinzizo munnange oba nkozesa ekigambo kiyarabbi bwe twatuuka mu ssinzizo ngenda okulaba nga omuntu ataddeko
uniform ya church choir. Kakati ngenda okulaba atandika aleeta ki neŋŋamba ya rabbi kiki kino kye natomedde. Misasozi bannaye n'abawuliriza mumanyi omwana omuto anti munnaye wano Misasozi atera otugamba nti tuli bantu bakulu abanywa kyayayokya kuba kati kino siina bwe ngenda kiwumbawumba naye kirungi nti yamanyi oteekako nti myaka 18 kudda waggulu. Omanyi omwana omuto ng'alina akantu katini ng'ate baamutayirira kati engeri bw'abeera atudde nga tekayina kyekagenda kukola nga like kali eri munda. Munnaaye noono mukulu munnange bwe yali musinza munnange ne mutunuulira ne ŋŋamba Mukama bantu nga bano lwaki tebeewummuzaako. Banaye mukitwale bulungi siri muntu nnyo ayagala bintu biri awo like nti oba ebizindaalo njagala bizindaalo bino ebivaamu beesi no. Naye waliwo kyolaba ne kikusukkako. Kakati munnange mba ndi awo nga twolekera ku katuuti. Mukwano gamba nti lumpe maada. Munnange ono omukulu yali amanyi okuyimba beesi nga mukulu munnange ayimba beesi naawe ayimba soprano n'ogamba wow. Nkaddemu amagezi gazze nga munnange ono amanyi okuyimba beesi like ngambe nti munnange ono yali amanyi ekyokukola. Ddamu nti yali amanyi ekyokukola. So Misasozi nga mmaliriza nyinza bagamba nti omukulu ono bukyangambaawo abantu b'ennyimbye nabo mu zikwaya ez'enjawulo sifunangayo muyimbi ayimba nga mwana mulenzi ono omwana yali ayimba nga tosobola na kujjukira nti akazindaalo ke kali akabadde akatini. Like omanyi akantu okubeera nga katini ate nga kampi. Naye mukwano omukulu ono yali amanyi okukooka. Ddamu nti yali amanyi okukooka. Kyenyinza obbagamba bamaada. Kakati bamaada kati abasajja babeera basemaada. Wabula kyonna kye kiri nze munveeko. Mukwano kyenyinza obbagamba nti okumanya omukulu ono yali amanyi okukooka. Bukyangambaawo sifunangayo muntu gwe nnyimba naye ne tuyimba ng'ono Gayi bwe twayimbanga. Ne tuyimba nga Gayi ono bwe twayimbanga. Ye Gayi gwe mwagendanga ku kituuti okuyimba Mwoyo Mutukuvu nakka. Banaye wali osabyeko n'okaaba amaziga. Mukwano nga tuyimba n'ensumulula soprano n'asumulula bass n'enkaaba amaziga naye nga gassanyu. Ddamu nti n'akaaba amaziga naye nga gassanyu. Munnange tewabangawo muntu mulala yenna, tewali muntu ye mulala yenna yali abaddewo. Ne tuyimba n'enkaaba amaziga nga gassanyu. Kati abamu bagenda kwebuuza okaaba otya amaziga nga gassanyu. Mukwano ng'okaabira ddala naye nga amaziga gassanyu. Wabula abaana ba kuno mwagala olugambo. Mubeere bulungi. Misasozi weebale nnyo, weebalire ddala. Otukozemu omulimu gw'amaanyi nno munnaaye. Era ataayigire ku channel yeeno alifa tayize. Oba kati mba mukolimidde naye mubeere bulungi, mweraba. Waliwo abagamba mbu mpromotinga buseegu kuwemula naye mukimanyi nti eri abantu abatawaanyizibwa olumu obutamanya. Kakati ate ekyo nakyo tukirabye. Oli ayinza okuba nga byetaaga kuyiga buyizi nti yes tool eyinza okuba nga eba ntono but how to use, when to use, who to use it with
nga kimatalinga owange abaana abawala nga mulaba ebintu bannange ogenda n'owasa mukazi wo ng'asirikira bw'ati n'akutunuulira n'agamba kale bambyo n'omusajja tamanyi maama ng'ozirwanye otunuulira n'oli abadde azoganya nnyina gwe yakubye okumutta obusi oyo omusanga mudya ssebo ng'akajjadde ssebo aboggula oluusi bamaama baba bakyaddeko awaka bazze okulaba bazzukulu baabwe n'akuliranga oboggoka n'akutunuulira bw'ati mutera obigenderera n'agamba gwe oli mu kkuba omwana aha ensi eno okuwangaala kw'emmese kugikwasa ku ddiba lya kkapa. Lwaki tokkiriza n'enkwagaliza emirembe? Obulamu bunyuma, naye obulamu bwonna bw'olizuula the importance obukulu obw'okubeera ne relationship ennungi with people around you, ojja kufuna emirembe mu kyo. Naye ate bw'olizuula obukulu obuli mu kubeera n'emirembe wakati wo ne Katonda, ojja kusanga ebyenjawulo. If you're in a good relationship with God, oyinza obutaba na bintu bingi, but there is that happiness gy'otasobola kudefininga ng'oli musanyufu. Wali olabyeko essanyu omuntu ly'aba nalyo ng'alina ssente mu nsawo, nti olumu ayinza n'okusiiba nga talidde naye nga tawulira njala kubanga ssente mu nsawo alina. Abantu asobola okutambula olugendo lw'oyinza obutakkiriza ng'alutambudde mu ngeri yakwegayaaza, anyumya ne munne, ali ne boyfriend wali ne girlfriend we, omukwano gwabwe guli ne gubaleetera okubanga luno terukyali lugendo lunene. Omuntu n'atambula olugendo lunene naye nga ssente azina, just yeegayaazizza. Budde bulungi, tewali nfuufu, naga waliyo ne jjaamu, kantambule nga neegayaaza, n'atuuka. Ojja ogezeeko okukola ekintu kyekimu nga tolina ssente, ng'ekikugaanya okulinnya emmotoka bwavu. Butaba na ssente, maama nnyaba olugendo olulina engeri gye lumenye. Wali obaddeko awo ng'enjala ekuluma naye nga tolina ssente, enjala ebaako oba omuvujjirizi. Bye njogerako byali bikutuuseeko. Be with money in your wallet. Ojja kulaba nga okulya ojja kulya in time, ojja kulya. Eating is not the problem. Money is not the issue. Njagadde kusiigira ebyo, then nkuleetere kiri, then test the life with God. Test life with God. People will provoke you. People will backbite you. People will disappoint you. Life will challenge you. You will face ebintu bingi. But I am telling you, nga Katonda ali naawe ng'oli mu ye, you'll have a different approach about everything. Oli agenda kugamba nti sozi tutandikidde eri eno gy'owunzikidde. Obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekintu kyonna, Katonda alabwe. Does it make sense now? You've laughed, but in a stress, nga bikuzoganya here and there. Noka kandabe kuchina kuliko n'abakulu bokka. Kampulire ku bino nsekemu okwo neebake. Nekino wenjagadde nkikulekere. Bikusitawanya, but I am telling you, you will have a different perspective, a different way of seeing things when your relationship ne Katonda ngandalamu. Try it, you will tell me. Mukama akunkumbire.